landlord wange namuvuganya mu 2011 owa kyamani bw'eggombolola ne mutwala enjuba zisegalako yali ayagala okunzijjako neŋŋumya omutwe era nennemera ku munyindo nga ndiko ne landlord yalina abakyala abo ababiri nga bampabira. obadde ki oba kutereyo akagaali oba omulira uleke kambabuulireko nguleke ntwale nga tukola bayimuzi lino nga likola oluyimba lw'akagaali olwamukaabya akagaali kanete mmanyi bwenkevugira alina bwe yagwanga wasa n'oluyimba lwakibinjigiri olw'omukandala ne ku mukandala kyenva munzika mulengeza eryakibuza ebuvanjuba ono katwala bisi naye naze ku mukolo gwapani ekituufu era bako kyotugamba ffe tugye tugulinaga disiki giri maaso abanikewe byobufuzi byakonoona kati ekibugoye kale biri binakinalo bekyabimanyi. Abawagizi ba abanike mwenna tubeebazizza nnyo okujja wano okumuwa amaanyi okwongera okumusitula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi musiimu naye njala nnyo okwebaza baganda bange bano mbazira ttone ne Suna Ben. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeera nga kati muwatadde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubeebaza simanya kinsanyusa nnyo okubanga ndaba nti mujja ne mwongera okusitula abalala nabo bagenderera ku ntikko era tuli basiimu nga bannamasaka twagala okubeebaza. Nze Saalongo Kalema Fred Paxi abadde yaradise okomansiimu emirimu nagitadde nagiwumuza mu butongole kati olumba wali omukulu nenjemuddiza ngenda kubeera mubaka wa palamenti. Sirina kye nali ngenzeeko ne kinemerera sikirina era nze landlord wange namuvuganya mu 2011 owa kyamani bw'eggombolola ne mutwala enjuba zisegalako yali ayagala okunzijjako neŋŋumya omutwe era nennemera ku munyindo nenjitwala eggombolola kakati hajiriga nditomumanyi mwesimbawo nga kukadi ku ballot paper nga ndiko ne landlord yalina abakyala abo ababiri nga bampabira. Tomanyi ebintu bino byenkugamba eyongoozi yakusaaga ejja tujjawebalimugate ninawo omutwe wange Serwedi Faizo era naye omanyi nno yandeese ate wali waffe wakabugabira kyalugu bano kati mubaabano titwagendanga ne tubba emiyembe Faizo olwo musiŋŋaana ye yali mu ggeto y'omukimanyaze nga mbamu yamu kitaka mu ggeto eyo nga gyabeera naye nabanikeera naye si lwakuba emyaka gye mitoototomu naye nga nawe eyo yabeera ono mubase kiwu kubwe bano abanika abeewo Suna Ben abeewo bazira tona abeewo namwe abawagizi mubeewo bino byaliwo mugwata siteshoni yaffe Kampala training eyolekedde ekibuga Jinja driver yali muto munyirivu anefiyansi wamwelekedde naffe wetuli kabuzemu kinyanya kyokka kale mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira abanike ate ne baganda baffe bano Suna nembaziira batukoza bulungi nnyo era batukoze bulungi nnyo buli lwe badde eno naffe tuddamu ki kubanga bano baawa era nagambye Saalongo ono nti bw'anaagenda mu palamenti kubanga yaliize okulayira ng'omubaka wa Bukoto East namwe bw'agenda mu palamenti akuŋŋaanye ababaka ba palamenti abaleete ng'eno mu ndongo y'ebiki
kubanga mwe musalirawo eggwanga engalo ziriwo abange naye mukimanyi abatasalawo kati beebase mwe abasalawo muliwa namugambye bw'ayingira paalamenti buli mubaka wa paalamenti awulira nti ayagala akalulu ajjenga eno mu ndongo yaki naffe tuli bantu mutulaba siwekiri okukiikirira pulezidenti si kyangu okubeera mu bukadde obukunukkiriza 40 ng'ayagalamu abantu 100 nga naawe mwoli tekiba ki naye bwe tuba nga wetuli wano ffe tuwa ndongo ya biki ekitiibwa era twagala beebaza mwebale kuwagira nnyo katuleke endongo egende mu maaso abaniko ono mutabani wange ate mukwano gwange naye agambye agenda kudda nze njagala kumutegeeza nti bino ntandikwa ate baganda baffe bano batukoze bulungi nnyo Ssuuna weebale nnyo ate n'embazira mwebale nnyo okujja ne mubeererawo muganda wammwe ate mumanyi nti ebintu bino si byangu naye ffe wetuli Abani tujja kuwagira emirundi gyonna nze bano buli bwe babeera eno nabo tebakimanyi naye babeera mu kitengeesa bwe bagezaako okubeera mu bitundu ebyewange tikiti nzikola ki nzigula ate ne wano ndowooza naguza Abani wano ninawo abantu 35 nga nabagulidde tikiti ate tujja kuwagira webale nnyo webalire ddala tweyanzanya abakulu bakubire ku ngalo ez'amaanyi bannange tweyanzanya baladisi ndowooza ne bwe mweddira ne mutuula olwoja abo bakulu bawerekereko baddeyo webali batudde kale kakali kirimu ekiti obudde bukyali rasha ekyali nto siwewaawo munandigida buli alowolowogambogera kusulano ng'okuba disiko ebijanja kolabotulabe kakali kyenjagala twagala performance zino ez'okustage gigende mu maaso ate nasasulwa kuyingira yingira kyekiriwo gamba kyekiriwo Abanke twebaza nnyo sound ketu events newajjayo mazima erere eddoboozi ya Abanike newajjayo tweyanza nnyo tweyanzeege twebaza ne bamedia people abalanze sheno mu ngeri yonna naye emikolo gino tegitegekeka tagutegekangako gwe otagumanya twebaza abewerekereza ne mugamba tugenda kugiranga mu mbeera yonna tweyanziza nnyo media houses zonna oba Centenary oba radio Buddo oba CBS oba Bukedde yonna gyokolerako gwe gyogere tweyanziza gye tweyanzeege kati ffe mwana olusanya luliwa ekigirasi omubisi kale tugere maaso n'enteekateeka ne tugimaliza tukube endongo y'ebinyanya weewaawo right tweyanziza bingi wano obudde nga abantu mwebali kituufu tubitera kulabikalabika kakati ebokisi eno ani agenda okugikuuma obulungi sokosula ebokisi eyo eveewaawo weeri bulungi tetuli bamativu ngeri awo wansi amaaso agatali malungi mangi kale tweyanza nnyo baganda baffe bano tukuze nabo bwemulaba bonna bakuzi ba gavumenti baladisi balyawo era omubaka alinda owa Mukoto East Saalongo Kalema Fred Pax B yibirirako abantu bakubire ku ngalo ez'amaanyi yoyo Pax B twalinga naye paka kati tuli naye tekisaanamu n'engalo ez'amaanyi kituufu ddala baba waludisi jangu bage bakwetaaga ate bano be balonzi obululu buli wano era ndowooza disifaizo nawe jangu ale tunadawoza andiwa nga atakwaliza eŋŋanda landlord wange
muvuganya mu 2018 oba kyamani bwegombolola nemutwala enjuwa zisegalako yali ayagala okunzijako neŋŋumi omutwera nenemera ku munyindo nenkitwala egombolola kakati hajirigandi tomumanyi mwesimbawo nga ku kadi kuguli ku baloti pepa nga ndiko nerandirodo yalina abakyala abo ababiri nga bampabira tomumanyi